Sizaako mwenna mikwano gyaffe abalungi twagala okwebaza Katonda olw'akaseera kaffe kano akanyuvu era akaseera kaffe kano ak'ensonga omwoyo mutukuvu ke yateesa essaawa yaffe eno ey'omukaaga nti kasita ziwera ezo zennyini otegeera butegeezi nti puroguraamu y'enneŋŋanzi muwanguzi tawanika abamaze okuba ng'atuuse era nga omwoyo wa Mukama yatuvuga mu puroguraamu eno era nga yatuyiggira abawanguzi baffe baatuleetera olukya ng'amanyi bulungi nti tugenda kuweebwa omukisa era mikwano gw'abadde atambuza akalimi neweesanga ng'otuuse ku puroguraamu eno njagala kusaba nti tugenda walala wonna tuula butuuzi ntende era otegeere nti ekisa kya Katonda kigenda mu maaso nga kituyamba era nga kituwanirira era nga kitujja wakati mu bunnya nga kituzza waggulu ku lusozi olwa waggulu ate era nga kituwanirirayo yonna gye kiba kitutadde bwetyo nno mikwano puroguraamu yo ekutuusibwako Prosper Junior School Day and Boarding erisangibwa Nabweru ate era nga agikwanjulira mu maaso ga Katonda olw'ekisa kyo Juliet Juko Jejje twebaza bwebaza okuteesa kwa Katonda kwatulaze era nga ne 2019 bwetyo tutandise jjaani waffe era nga tukkiriza nti gugenda kubeera omwaka ogw'ensonga naffe era ogw'obuwanguzi mu bulamu bwaffe mikwano abalungi tetwerabira nti buli mbeera yonna tugenda kugiyitamu ate era obuwanguzi bugenda kusigala nga bwaffe teweerabira mu kubikkulirwa 12:11 nti twamuwangula n'ekigambo ekyobujulizi ate n'omusaayi gw'omwana gw'endiga tine batayagala bulamu bwabwe okutuusa okufa bwetyo nno bwe tujja munange ne tweyongera okukakkana wansi w'ekisa kya Katonda n'obulungi bwe ne bweyongera okubanga butweddiza era n'okuteesa kwe wenjogerera ebigambo bino byonna njagala kubanga nkuteekateeka okusobola okubanga otereeza byonna gwabadde akyalina kyakola abatannaba kuteekamu headphones baako omuntu gwe whatsappingira baako omuntu gwewereza ka message baako gwokubira essimu okusobola okulaba nti tasubwa kubanga buli olukya ate ekisa kibeera kipya ate n'obuwanguzi bubeera bujja nti buli lunaku omwoyo mutukuvu atuleetera abawanguzi tomanya oba waleero oba wankya oba waluli nga yagenda okufuukira ensonga naye ggwe tega butezi abali eyiganga ku 13 katonyeze 9 40 ku 96 katonyeze 0 ate era abali ku ebweru w'eggwanga lino ku MCF Radio 2016.caster.fm tugenda maaso n'olunaku olwaleero nga tukkiriza nti kaseera kanyuvu essaawa zaffe ziizo ziweredde ddala ssaawa ziizo eddakiika 10 eziize ku ssaawa 6 katugende maaso mu ddakiika zino tugatte engalo zaffe twanirize omuwanguzi waffe ow'olunaku lwaleero mwami tuli naye wano era katubuuzeeko atuwe ku mannya ge ate era ne gyasinziiridde amanya gange nze Fred Kafeero nebaza Mukama Katonda ow'ekisa ekingi nange okubanga ndi wano ng'omuwanguzi owa leero ekitiibwa n'ettendo mbimuddiza olw'ebikulu n'ebyekisa byakoze eri obulamu bwange. Omwami tulina Mr. Kafeerani Kafeero Fred. Kafeero Fred. Amina tukweyanziza nnyo mukwano abaami simanyi ku mulundi guno mututwalaganyizza era Mukama abawe nnyo omukisa oyo omwoyo omutukuvu ayongedde okubasiikuula okubanga mujja nammwe ne muvaayo ne mutuwa ku bujulizi ne tutegeera nti n'abaami Katonda abakolera mikwano nakulwaliro tulina mwami Kafeero Fred era nga ye muwanguzi waffe ow'olunaku olwaleero. Mwami Kafeero musumba wange nsanyusa okulabako nange nsanyusa okusanga musumba wange wali olidde ku puroguraamu eno njiwuliza nnyo musumba wange kuva lwe nakiza Yesu Kristo okuba omulokozi wange musumba wange. Amiina tunaagenda mu maaso ffenna ogenda nno naawe nno dutuviira ku ntono olwaleero musumba wange. Bulamu wabusanga otya wagenda okutegeera ebintu wabisanga otya? Obulamu saabusanga bulungi okuva lwe nategeera kubanga nakulira mu famire eya polygamy famire saakula na maama wange nakula na ba step mother ne taata wange naye mu kujja okutandika okutegeera ne ntegeera nga nina emyaka nga 10
oluvannyuma ne baleeta taata wange n'aleeta maama wange anzaalira ddala emyaka nga 10 nga giyiseewo. Emyaka nga 10 nga giyiseewo. Lwali lunaku lwa Sande. Taata waffe yalina amaka 2 ng'agajjajja ng'agamba nti leero mwetegeke mulina abagenyi. Kati bwe yatugamba nti mweteeketeeke nga kwolonze yandeetera n'engoye empya ng'ajja yajja n'omukyala maama wange ddala anzaalira ddala. Omukyala oyo amanya ge Aida Nanyonjo. Kati ngamba nti Fred twagala olwaleero okimanye ono ye maama wo akuzaalira ddala, oyo maama wo yakukuza bukuza. Naye nga mu kujjukira emabega oyo step mother wange gwe nalimbera naye Mukama yamujjula n'amujja mu nsi. Yali alina kannyinazi akato nako Mukama yakajjula n'akajja mu nsi nga kaali kayonka. Ne bwe najja nga ngenda ntandika okutegeera ne mbuuza nga bamaze okumbulira ebigambo ebyo nti oyo ye maama wo ddala, ne baŋŋamba nti taata wo bwe yakuleeta n'akusanza ono step mother wo yali yakamala okuzaala oyo sister wange bali bamuyita Harriet Nakafeero. Kati n'atuteeka ku mabeere nga fembi tuyonka wamu ng'abalongo. Era nze mu kukula nali mmanyi nti oli sister wange Harriet nti tuli balongo. Kati bwe babiŋŋamba n'embuuza oyo step mother wange n'ambuulira engeri gye bandeetamu. Ekitegeeza gwe mukulako wali olabira ddala nti nga tolina kyofiiringa kyonna nti oba ono si ye maama. Era talina kintu kyonna kyeyandagako mu bubi. Era nzijukira nti olunaku olwo step mother wange oyo mother wange oyo yennyini bwe baamuleeta ne baŋŋamba nti olwali twagala okimanye nti ono ye maama we yali mukazi nga muwanvu nnyo mweru nnyo. Ekiro ekyo natoloka nva newaka nenninya n'omuti nasula mu muti muyembe nga mmanyi nti agenda kunziba kukola kikuntwala kubanga oyo step mother wange yandaganga nnyo omukwano. Era nali muntu ng'ali akwata kino akwata kiri, naye taata bwe yajjanga olusi taata yali nga mukambwe nga bwagezaako okwagala okunkuba nga ambikkirira. Era nze mu ba step mother bonna nakula ne ba step mother nga ba mirundi 3. Nakula nga anjagala nnyo nga ne bwe kabaka kulya tosobola kulaba nti ayawudde nti oba kano koono oba kooli. Naye bwe bamala okukiŋŋamba n'entula naye ne mubuuza ne mugamba maama kino taata kyaŋŋamba kituufu? Naŋŋamba mwana wange kituufu, taata wo yakuleeta wano ng'oli wa wiiki buwiiki. Kati ekintu ekyo kyansika nnyo omutima. Bwe kyansika omutima naye nenyongera okubeera weewawe waka. Noza ne wiiki 2 tezaawera ate taata wange awo nanzijawo ewoyo step mother wange nantwale wa step mother awalala. Kati maama wange oyo anzaalira ddala yali mukazi bano abaatandika ekiyembe, bano abaagendanga e Dubai nga baleeta zino engoye baŋŋamba nti yali nga musuubuzi za ngoye zino ezibayitanga sifoni. Kati ndowooza balina ebigambo byabwe bayogeraganya ng'abantu abakulu ne bafuna awantu mu tawuni awo ne baagala bakolewo ki bazimbewo ennyumba ne bagulawo epoloti. Bino mbimanya mu bukulu nga maama wange amaze obiŋŋamba olwo nga kitange amaze okuva ku nsi. N'abiŋŋamba bw'abiŋŋamba ne mugamba maama bwe muba mwakola ebintu ne mukwano gwo kaakati takyaliwo, saagala ononoze ebintu ebyo. Naye nga waliwo n'omulala mukoddomi wange yali yandeeterako ebiwandiiko nga ŋŋamba nti Fred ennyumba eno ne poloti eno biri mu mannya go, banka yali yabikwata, lwaki oba olina ssente tobinunula? Maama wo ne taata wo be baali babikugulidde. Ne mugamba munnange mukoddomi wange saagala kudda mu bintu ebyo, Mukama Katonda bw'abanga ateekateeka nti ndikola ebyange yakola ebyange. Kati olwo awo ŋŋenze wala nnyo naye nga
taata wange olwanzijeyo eri mu maka ge agaali amakulu anzizizza wano we bazimba naani ne maama kati ate awo ataddewo step mother wange omulala. Kati mbadde awo ndi mwana muto ninga ndowooza mu kyakubiri kyakusatu. Nyumba yali nnungi nnyo ng'eriko ne go down. Awo natandika okutegeera nti ddala wano wenzize ate nzize mu buzibu bw'amaanyi. Era nakigamba ne taata nemugamba taata nzizaayo eri gye nvudde. Naŋŋamba obulamu butandise okukyuka. Obulamu nga bukyuse nva ku ssomero tosangawo mmere. Abaana abalala aboyo step mother wange basula mu nyumba ndala nzasuza mu go down. Nyumba eyo yaliko go down wansi. Kati ng'olusi taata yali muntu mukyakaze nnyo ng'ajja kiro najja ng'anyweddwa omwenge gwe. Kati mu go down eyo we wayitanga nga taata wayingiriza emmotoka. Taata wange be basajja abamu abantu abatuuliza ku mpewo abaabeeranga emityana nga be basajja baalinganga basatu nga be balina emmotoka ze bayitanga puzo fofo. Ebiseera ebyo myaka gya 1997. Era be basajja ababaliwo abamanyi nti be balina ku bidduka. Kati nga naye maama oyo bw'awulira nti taata ze nga ngamba mangu vayo mangu genda mu kisenge. Tayagala bategeere nti osuleyo. Naye nga oluusi otuto tumukwata. Kati taata najja nga tawulidde. Taata najja oluusi yalinanga ebisunzo neeggulirangawo. Oluusi agenda okunsanga nga ndi mu go down nguddeyo nga mbuuza gwokola ki eno tanti eno gyensula. Kati nga ndekayo ng'alumba maama bintu by'abakulu saawulyanga bye bayogeranga dakika nga ntono ng'akomawo nga ngamba genda mangu mu kisenge ky'abaana weekola ki weebake. Kati awo newabaawo nnyo embiranyi nnyingi nnyo. Wagenda okutuukayo nga gwe mukulu ku baana be? Nze naliwo omukulu nga mu baana kubanga bano bonna abalala nze nali ng'akola ki abalabirira kubanga maama oyo yasooka kuzaalawo baana bawala ndowooza balinga basatu nazaako abalenzi. Abawala balinga ndowooza bana nazaako abalenzi. Kati nembeerawo awo nembeerawo naye ng'embeera era ya mbirigo nnyo. Kati neŋŋamba taata mbadde nkusaba onzizeeyo eri mu kyalo. Taata n'agaana. Kati bw'agaana olw'omukaaga taata wange yali ayagala nnyo maama we ne taata we nga baaliko ka distance akatundu ako bayitawo mu bulamu kali between ne mu Kigambi ne Bulamu saidi za Ekakonde ng'agenda ngenda Mutamba. Kati nga buli lwa mukaaga antumanga okutwalira taata we ebintu nga mutwaliranga ebyokozesebwa sukaali biki ebyo sabbuuni biki nga lwa mukaaga antuma nembitwala. Kati bwe natuukayo nenjagala nemereyo ndowooza taata yagenda okulaba nga sikomawo n'avuga emmotoka najja. Kati bwe yajja nemugamba nze saagala kuddayo. Nambuuza lwaki era yajja mu mmotoka nga abimbuza nemugamba nti wali bambonyabonya siriasi kola ki nanzizaayo ate eri gye nasooka. Kati bwanzizaayo eri gye nasooka kumbe eno bino mbifunye kati nga mmaze okukola ki okujja mu Yesu n'okuyita mu kusomesebwa okwemutundu wano. Obitegeerera? Mbitegeerera. Tunaabiwulira gye bijja mu maaso. Amiina. Kati nenzirayo eri bwe naddayo nafuna ebintu ebitaali bituufu mu bulamu bwange. Nasooka kufunanga mutwe, nasooka kufunanga amaloboozi, nesigendanga ku ssomero nenfuna obuzibu bw'amaaso gano abutunaawo omulaba nga nyambadde galubindi. Nga bwe natuukanga mu kiraasi nga ndaba ennyukuta olubaawo lwonna luzina bwe luti ng'amaaso gajja amaziga. Era ne bayita ne taata oyo. Oli mu kyakumeka olwo? Nali ngenda mu kyakutaano ne bamuyita bamugamba omwana mutwale mu ddwaliro takyasobola kulaba ng'amaaso gayiikira ddala amaziga nga mulimu ne lwenkeera ku makya nga gakutte ebinyinyi. Abaganda bakiyita binyinyi.
kati namugamba ganyigeeko n'omunnyo waliwo bibakolokota ku bugogo munyigengako nebirikisi naye nebirema kati bwebirema taata nayagala nzizeeyo ate eri ewa step mother wange kati bwanzizaayo nembeerayo kati awo niwabeerawo era nnyo okusika omugwa kw'amaanyi nnyo nga buli bwe taata bwavaawo bwati emiggo abasajja abo abakulu ab'edda baasulanga mpalo ate teboogera ate nga taata wange oyo yali mukyakazi ennyo ng'alina abakazi bangi naye nga ffe twamanyako babiri nogenda okubuuza oluusi maama yantumanga genda olabe obwegi kitaawo gyali okutuukayo nga nayo taliiyo oluusi nga yasuze walala gwosuula enkesi kati nembeerawaawo okusoma nekulema okusoma wekulema lwamaaso ne mukibiina kati nga oluusi nga tata ngamba genda naye nga nange wekyatuukangaawo nentuuka mu kkubo otwali nga tuyita oluusi nga waliwo emiyembe nendira mu miyembe neneerira emiyembe ngera abaana bavuddeyo nange nekolaki nembagiramu tudde waka naye ngenda okutuuka ewaka nga sisobola kulaba nemugamba taata nzizaayo eri kati taata teyamanya kikyaliwo naye ate nayagala nzize kuki ku muggo nemugamba taata sisobola kulaba abasomesa nebamugamba naye awo waliwo mukwano gwe baali bamuyita Dokita Kiwanuka dokita w'amaanyi nnyo emityana awo nantwalayo namugamba naye omwana ono alina ekizibu ky'amaaso otwala okoleki omujjanjabise taata teyakiteeka mu maanyi bw'ate akiteeka mu maanyi nembeeraawo ewaka naye nga mpulira muli amaloboozi gangamba vaawo wano genda era tewayitaawo nenvaawo ewaka nengenda ogenziolo musumba era nkugira tugende mu maaso kati nenvaawo waliwo step mother wange eyali muganda wa step mother oli eyankuzanga eyanyonsanga kati yali abeerawo mu tawuni bali bayitangawo mu binyonyi nengendawo bwe yantuukako nantunuulira nangamba mwana w'omwami wange ng'ogenda kubeera bubi ogenda kubeera muzibe naye ng'ate awo naye yalinawo omwana wa mujja we nga muzibe nga talabira ye ng'ate talabirako ddala ngera bamukwatirira namuggo kati bwe natuukawo nemulaba neneeraliikirira nnyo neŋŋamba ate wanasobola naŋŋamba ate weeraliikirira ojja kuba bulungi ojja kuwona kati muli mutima gwange neŋŋamba ye ono aŋŋamba okuwona neono muwala we ali wano bamukwatira naku muggo walemeredde okusooka okujjanjaba ono kati nze naabeera atya mukama yali mulungi nnyo nembeerawo maama wange oyo n'atandika okuba nga atambula nange atutte mu bantu bano ab'ekinnansi era nabo nga bamugamba anabeko omunnyo ogw'ekisula mumusiigako ebinyinyi amaaso ne gatandikira okukendeeza amaziga gakendeeza amaziga nangamba kati omanyi tukyasobola kuddayo wa taatawo ngenda kuterawo yalina baali babuyitanga buwoteeri abantu bapangisangawo woteeri abafumbirawo emmere abakolaki naama ngenda kuterawo wano kawoteeri ofumbe ekyayi ofumbe otekengawo n'ebyokunywa kati nabiteekawo saamalawo wadde wiiki nempulya eddoboozi nga liŋŋamba vaawo wano genda nga wulira era tewayita wadde ewiiki bakeera ku makya yalina ennyumba nnungi nnyo nga nnene nga bampadde ekisenge nasimbula kirondooza zalinga ssaawa eyo 10 nga ntambula nga ŋŋenda saidi za nakaseeteyo nga mpitayo nga ŋŋenda mpaka Bulemeezi eyo kumyaka emeka egyo myaka ndooza ningenda nga myaka 12 awo 13 ngenze ntuuse eyo saidi ze Bulemeezi
ofuluma kiro nfuluma kiro tewali akuwulira teryampulira tosiibudde saasiibula mwami kaffe tugenda kuba nga tukoma mu dakiika zaffe wano eziddako kankuwummuzeemu katono